era nja kuba nkubuuza bakadde baffe mwenna abazze mwebale nnyo okuyimirira nange mbasaba kaakano mutegeke misaaki ono tumugatte architects nga botegeka ebivulu njagala mutegeke embaga eno tuli ffenna era ngenda okutandika ne Christmas ng'ewedde ngenda kuba ngoba ensonga eno tujja babulira olunaku lw'embaga tuli ffenna tugenda kubabulira olunaku lw'embaga ensonga eno gitambuza emyaka mingi mpulira nga ngikooye njaga kugyetikkula mukama yeebazibwe n'olw'ensonga eyo omugole aluwa Sara Nakai wali basezaala agambye nti wali wasezaala naye mwenda singa ali kumpi yandize wano Sara Bishop kino kiggwa tukube engalo za Sara ng'atuuka omukolo guno yagize lonki y'embaga eno bayimbye bagendako akapeera balindeko bagenda bayimbiramu akapeera kakati abaana bano emyaka nno giyise ate njagala kwebaza ennyo Katonda nti babadde wamu okumala ki emyaka egyo mingi naye yabatiza abaana olugambo bagagama mu nzengeyeza misaaki ate obadde oge yakitwogera bituufu yabatiza najjukira taatawe misaaki azimbye kanisa ye Buwaate omusajja ali very responsible person bamufuda ambassador Mitiyana misaaki Semakula mwagala nnyo ayagala Obuganda Ssaabasajja Kabaka era tusaba kimu ne bana misaaki n'awasannako empeta bannanyinza okusanyukira ku mbaga eyo olakagwaba n'omuyimbi kogo omukolo wakola embaga nkola mawulire just ag'ekitiibwa agataliga nze ate nkola mawulire amabi sikola mawulire mabi naye nga ogudde tugambye Christmas weggwa ajja kuba akoma watubulire olunaku lw'embaga lwe tulinze lwokka ekinaba kweyo embaga ejja kumenya ebitooke omusajja ayambye abantu ku mbaga zaabwe n'abayimbira n'abacontributingira kati oba tuyinza kukola ki Saala weesuneko naye mukyala mulungi anyirira nnyo omwaka ogujja 2025 embaga erabika njiwadde omukisa alhamdulillah kale katugende mu mboozi eza